Bana abantu bemuyina abalina six pack abambala blouse ezesaati ez'ebimuli ziba blouse zennyini ate matungene ndaba n'abasumba nga bazirina omusumba nga musajja mukadde alina ekiwalaata n'essaati ey'ebimuli n'omuzi oli malaayi ensajja naye abamu ene we basiyazi Fixing up in the mambo mwala chimani jendi na oh my god. No, how if I embarrass these two idiots? Oh my gosh. Omusumba Alozias Bujingo azemu okulumba basumba bane. Songate muwala wa Pastor Bujingo atikidwa. Ebya RITAHKAGGWA byeralikiriza sibirungi ono yeetaga sala. Nkwanirizaako ku Newspark channel webale ku subscribinga webale kujegatako webale na kulaba mawulire gaffe nenjagala kutegeza nti waliwaawo mu comment section wosobola okuba nti oleka obubaka bwo ku mawulire getuba tulese. Njagala okubalira nga ntumirako ku bantu abali mu Dubai, Oman, Qatar, Saudi Arabia ate era nga serabidde ne kagudde Charles n'abantu abali mu USA, Canada, Switzerland naye nga mulaba amawulire ga Newspark channel. Amawulire ku Serebuwo wano wokka ku Newspark channel. Tutandise ne Pastor Alozias Bujingo avuddeyo n'alumba abasumba bane. Onagambye nti kwoyinza okulabira abasumba abafere, kwoyinza okulabira abasumba abali b'ebisiyaga, obalabira okunyambala. Nti abasumba bano abatera nnyo okwambala essaati ez'ebimulimuli. Nti era w'olaba omusumba nga yambadde essaati ey'ebimuli amanya nti omusumba oyo muli wa bisiyaga. Bujingo agambye yeewuunya nnyo omwami ayambala essaati ey'ebimuli era n'agambye nti essaati ez'ebimuli oba engoye ez'ebimuli ngoye ez'abakyala nga n'olwekyo yeewuunya nnyo okulaba nti abasumba bamu bayambala engoye bweziti naye n'agamba nti kino tekimwewuunyisa nnyo kubanga abasumba ng'abo bali babisiyaga. Bano abantu bemuyina abalina six pack abambala blouse ez'essaati ez'ebimuli ziba blouse zennyini ate matungene ndaba n'abasumba nga bazirina omusumba nga musajja mukadde alina ekiwalaata n'essaati ey'ebimuli n'omuzi oli malaayi ensajja naye abamu ene we basiyazi abamu bali babisiyaga abamu bali babisiyaga kyeŋŋambye baloga tokyudde bulungi kyekibambaza blouse ezo baba bagezaako okuattractinga babba baabwe abazungu n'abawano naye omusajja omutegevu okeera otya ng'ayambala essaati ey'ebimuli olagawa kati mwagala nnyo abo abambadde essaati ez'ebimuli abalina akabuto nga kali kuli njala y'emuluma wangi abalina akabuto nga kali kuli njala si six pack njala n'omutwala kubanga amalako kubanga gwe emirimu gye. Kyokka Pastor Bujingo oba basumba kyate baaliko olunaku olwaleero abambala essaati ez'ebimuli. Nze naawe osobola okubeera nga obatuwa bw'obanga olina abasumba b'omanyi abambala essaati ez'ebimuli mbu bano baba basiyazi. Amawulire ku Serebuwo wano wokka ku Newspark channel. Tukyali ewa Pastor Alozias Bujingo muwala we ayitibwa Winnie Treasure Bujingo bambi yatikiddwa. Ono nno ye mwana wa Pastor Bujingo owokubiri era ng'ono yamuzaala mu Teddy Bujingo ssaawa zino gwe batakyakolagana naye era nga abaayawula ennyumba. Naye amawulire ag'ennaku agatasanyusa Pastor Alozias Bujingo teyasobodde kugenda ku kabaga ka muwala we eyatikiddwa ng'ebifaananyi w'obiraba bambi eyakikuliddemu yabadde maama w'omwana ono Teddy Bujingo naye nga taata we teyasobodde kubeerawo era n'abamu ku babadde ku kabaga ako be baganda ba Winnie Bujingo oba abaana ba Alozias Bujingo wabula nga taata waabwe teyasobodde kubeerayo. Twagala bambi okuyozaayoza omuwala ono Winnie Treasure Bujingo muwala wa Bujingo olw'okuba nti nno yasobodde okumalako emisomo gye.
nga tuvuddeyo eyo katugendeko ewa RITAHKAGGWA bambi ye yeetaaga assaala abafumbo bo bambi ekintu kibatabuseeko buli mufumbo gyali akaaba si bonna naye abasinga buli omu gyali akaaba tubadde tukyali ku bya Flavia ng'ali n'omwami we Andrew Kabura ate kati amaka ga RITAHKAGGWA n'omwagalwa we ate nabo bali mu nnaku njerere kati nno RITAHKAGGWA mu ka audio ke tugenda okubeera nga tukuwa ali mu kukaaba amaziga olw'okuzuula nti omwami we ayina omuwala omulala gwe yeebaka naye oba gw'ayagala. Ka audio no kano kateereddwayo Shanita Namuyimbwa bangi gwe mumanyi nga Bad Black. Jjukira abantu bano ababiri njogera ku Bad Black ne RITAHKAGGWA tebakolagana era nga ndowooza ly'essanyu lya Bad Black y'ensonga lwaki yavuddeyo n'abanga asaasaanya ka audio kano. Mu ka audio RITAHKAGGWA agezaako okuba nti nno ayogera ne mukwano gwe ng'amunnyonnyola ku nsonga eyamuguddeko olw'okuzuula nti omwami we ayina omuwala omulala gw'ayagala era nga okusinziira ku RITAHKAGGWA ekisinga okumunyiza kwe kuba nti nno omwagalwa we ba havinga sex nga tebayambadde kondomu kati ayinza n'okuba nti amusiiga obulwadde. Jjukira RITAHKAGGWA n'omwagalwa we Omunigeria bamaze mu bufumbo emyaka egiwerera ddala 3 wabula tuyinza okugattako omwaka ogumu gwe bamala nga bali mu courtship. Bano nno ne babeera nga baweza emyaka 4. Embaga yaabwe yaliyo nga 18 June 2018 era nga yali mu London, UK. How can Henry be sleeping with 2 women? Achikola atya? How about chikola atya? Having unprotected sex ne Henry. Achikola atya? Having unprotected sex ne Henry kati abagenda achikola atya nga owebaka n'abantu babiri. Henry achikola atya bandange. Henry yang angamba bano buli lunaku nga bwanjagala buli lunaku n'abantu beeyebaka nabo n'omwala abantu beeyebaka n'omwala naye alina abantu beeyebaka nabo bayitirivu bimu ku byatu separation. Olanga he's got everything akwagala ng'omugoba lwakuba Henry kyekyo kisinga okunyuma nze gwolaba nze wadde noga nti oba omusajja nkiisinga wadde oba okunyiga ku bbeeri sisobola nze there is a way nze kale saakola byejjo gamba ekisinga okunuma mbu omuwala akimanyi gyendi naye oh my god no how if I embarrass these 2 idiots. Oh my gosh. Abaami baffe bamubadde ki obufumbo kankwagaliza ekiro ekirungi mukwano badde mulabe mulungi webale ku subscribinga ku YouTube channel yaffe eno ate weerabira kuba nti olekawo obubaka bwo webale kulaba mawulire gano ka notification bell tekwerabira erigwe eyakabeera nga otwegattako badde Esther Portable ku News Park channel tujja kubeera nga twongera okuleetera ebinaaba byakagwawo beera bulungi weeraba tukwagala nnyo mukwano.